Okay. Mugamba mutya abali Kachumbali TV tuli wano wa Zex Biranyiranyi live in Labisa concert tuba tutandise nga bwe tuli agenda maso tobera nga tulaba tuli ku Lugogo ekisawe kibayita Pomodi Stadium awo wetusinzidde ajjukira kirevadde we yali kati ekisawe kiri wa kyengulu so embeera bwekyo bweri naye nga abantu tebanaba kujjumbira concert eno naye nga tusubira nno budde just bukyali era abantu basuubira okubeera nti bagenda kubeera bayitirivu ddala stage nga bw'ogiraba bwekyo bwegenda obeera nga etambula bwekyo bweri naye nga gwe wenna ali Kachumbali TV obudde buno tugamba bugambi tegeezaako munno atannaba kujja abeere nga ajja mu concert eno kubanga concert eno ya muggundo ojja kikutegeezaako nno ye concert ya mwana mulenzi Zex Biranyiranyi esoose so atwandimuwagidde mwenna benna bali ewaka musaleeko obudde bukyali osobola okulinnya kajjamu mu tawuni mpiseemu si kangi nnyo so osobola okujja n'obeera nga oyingira concert eno omutwalo gumu emiryango wali eri oba oyingira then n'abaagala VVIP wali tables weziri kyetegeddeko nti tables zeka zaaweddewo naye nga ayagala VIP obutebe wali webuli osobola okutwalula bulungi ebyokunywa ebyokulya embeera eri maridadi sana ndi n'abasajja abamu kuba bene UP ogamba otya ssebo tugezaako tuzze kubeera nti ali tubeera mu Zex ebigambo byo sirina bingi okutwaliza ewamu naye Zex inchi 10 Biranyiranyi tuba tulina omubeeramu ebigambo byange kukoowola bukoowozi bannayuganda babanga basobola obudde bulungi ddala obusembayo okubeera obulungi tujje tuwagira n'omwana inchi 10 tumulabyeko ng'akyali mu ghetto nga bebamu ku bavubuka nga bagamba balina ekirooto ate waba nga asobola okubeera nti avaayo n'ategeka concert kitegeeza aba avubuse ate nga tetumuwuliddeeko nti anyakula obusawo tumuwuliddeeko nti ki naye nga ghetto youth otuwagira ono omuvubuka kigenda beera kiwa abavubuka abala mu ghetto amaanyi ebigambo byange tweyanziza embeera so bwetyo bweri wano erugogo osobola okujja n'owagira abamanyi oba abenyinza okujjukizako ku Zex inchi 10 Biranyiranyi yatandika mu ghetto search ey'amwana mulenzi Bobi Wine gye abendoosinga ne batandika okubeera nga bakuba endongo eno Bobi Wine yamugambira nti nno bw'alemezaamu ajja kukikola era mu kaseera ako yali abeera kamwokya n'agenda mu maaso n'okubeera ng'abeerezaamu okuyingira Firebase obudde buno gyalimu era nga n'okuteeka concert eno mwalabye principal oba that's Bobi Wine okubeera nti yavuddeyo n'amwendoosinga tekyazze buzi because oba ghetto youth naye mwana wa ghetto ate mwana wa Firebase mwana wa kamwokya mwana munnayuganda asobedde okulaba nti nno yejja mu lubu lwabo abaana ba ghetto abalowooza nti no buli kimu kyagaana n'asalawo abyenyigiremu oba abikyuse bw'alina okukyusa mu bulamu bwe ne mu bulamu bw'ab'eŋŋanda ze n'abamwetoolodde mikwano gye Zex obudde buno yayogerwako ng'abavubuka abato ab'amaanyi oba generation eddako n'eriwo kati ey'abavubuka beetunuulire mu kuba music omwana ono ayimba danso ng'alimu ne hip hop abadde agenda maaso n'okubeera nga amwetegereza era nga bw'ojjukira akayimba ke kano recently album gye yakafulumya kuliko ennyimba nnyingi nnyo naye kuliko akayimba akasinga okunkolera ddala obulungi erinnya ligenze naye bw'ona nyenda kagamba naye bw'ona akawuliriza ojja laba ati no kajja obulungi message ya ghetto youth agezaako okwejja mu bwavu agezaako okwekolerera atulukeyo so embeera bwetyo bweri wana eno ku kisaawe erugogo naye nga tubagamba nti no abali eyo mujje tuwagire ghetto youth waffe mujje tubeereremu ebyokunywa ebyokulya weebiri nnyo baganda bange ab'enkoko baasomye dda wali weebali osobola gwagamba ate kamala okulya no jangu tulabe ekiddako
nga oli waneeno ebyokulya weebiri enkoko weeri kikomando weekiri chapati rolex ennyanya mbisi weebiri abagato mumanyi ebintu byaffe byetukozesa weebiri byonna so jangu buzi osaleko muganda wange ate tubeere nga tunyumirwa embeera eno lwaki nedda konsati yaffe konsati y'abaana ba ghetto konsati abadde bagamba nti waliwo biifu ate ebikoze bitatadde konsati ng'obudde bukyali ate mbw alienskini no era ne alienskini kyembakakasa tusuubira okubeera nti nno agenda kujja ayimbe ekyo kyembakakasa saawa yonna tuwandira abakwali enskini nga zo wano okuyimba kijjewo Embeera badde gamba nti no ba firebase ate teyagala fangoli oba ki ebyo byonna those are allegations of which ezigenda obeera nga ziprovingibwa olwaleero mu kaseera kano kennyini nno abantu bayinza obeera nga ku mulyango batandise okubeera nga bawera jjukira nti nno Bobi Wine that is His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'agamba nti omwana tumubeereremu so lwaki nedda bwayogera tetuba tetuddamu tuba tulina kujja buzi waneeno ne tubeera nga tumubeereramu as journalists gwe yonna agenda obeera nga olaba gundi eno kacumbali ebintu bino kwebiri ogenda beera subscribinga tugenda bya tubateererayo buli kamu just subscribe obeere ng'oli connected ebisinga byonna ogenda beera obiraba so embeera bwetyo bweri abaana abalungi webali bakyayisayisamu ka music naye nga ensi yonna Uganda eri ku show ya mwana mulenzi Zex Biranyiranyi 10 so wewena akyali ewaka gambya munnagambe munne ajje Lugogo era ng'onyumirwamu mitwalo just ebiri onyumirwamu ekyo n'okitaano ogamba anyumirwamuko lwa Zex nga alinayo concert lwaki nedda so tugamba bugambi nti gamba munno akyali ewaka asambyeko ajje yenyigire mu concert eno abeere ng'omujulizi nga buli kimu kitambula bala so embeera bwetyo bweri music bakyakubakubamu kaawo ensi yonna erindidde okulaba His Excellency ng'alabikako eri eggwanga abadde tutakabanga talabikako mu bivonga bino balibagana okuyimba twasembayo kumulaba ku konsati ya Levixon it was Bugembe ku Africana then tutamu okulaba mukyala we Babi ku ya Spice so olwaleero abantu beesuuza okuddamu okulabako omanyi naye bwaboneka bitabukira ddala ensi ebeeranga erabye ku mutanda so embeera bwetyo bweri waneeno bwetyo bweri ddala zenyingeza kukulaga wali eri stage gwe mulyango abantu bebayingirira olaba nno okutandisa okukwatirira nga bagezaako okulaba nti n'abantu bayingira nga bekina okubeera security ya Ugandan government ya Ugandan police be bali wansi wali boolabira ddala abatudde awo Uganda police so nti eri balabala security bayinako naye weeri nnyo naye nga embeera bwetyo egenda okubeera nga etambula era tusuubira zinawerera ssaawa 12 oba emu nga wano wonna wali filled up ekyo kyenkakasa azinagera owere ssaawa 2 ng'atannayingira oli wakugirabira ku Kacumbali TV oba ku mikutu emirala eginaabeera gisikiminga live oba n'okubeera nga bebakyusaako ebigenda mu maaso naye nga obudde buno embeera bwetyo bweri wano Lugogo yes embeera bwetyo bweri Lugogo waneeno yasibeera zaamu Kacumbali subscribinga osirike buli kimu njabeera nkikuwa bwe subscribinga musubscribinzi osirike ebisigadde bwabeerayo ekisukiremu kyonna kyonna kozi ngenda beera nzijja kamera za Kacumbali ziri buli kasonda so ebikyusemu kyonna kyonna ngenda beera okugamba
ate twetandikiraawo n'okweyongera naye obudde buno agamba muno agambe mune abeereko kubanga buli information yonna egenda mu maaso n'esheno ogenda beera ogijano Kacumbaali. Okay, yono gwe nalaba muzima magazini era tugenda mulabagala muzima magazini olunaku lwa leero.